Nawe kali akalongolongo akoyo yenna anafa mu lutalo luno olwokubanga tumulanya ffe Uganda. Mama. Bambi omukuba mulekwa Chakunganya bugumu bwako sawa zino tubaza Katonda tumbire kugutuuse wano naffe tugenda funa omukisa okumukwagirako muganda waffe kusula naye olwaleero bannaffe mugezi waffe kuba bategeeza okumubagira muganda waffe nga bigenda okutambula naye nga kitalo nnyo kitagenda tweyanzanya honorable nga bwe nabagambye ebigambo bijja kuba bitono. President ali mu nnyiike olw'okuviirwako omulwanyi we ate era n'ensi yonna mugiraba nti abantu bonna bali mu nnaku. Abalwanyi banne ba Eddie Mutwe mubalaba embeera eriwo bonna mubalengera basooja bali mu nnaku ey'amaanyi ennyo. Omubaka Sserukenya mulengera bw'ali nnyo ali mu nnaku. So embeera eri wano njagala mbabuulire ya nnaku maziga na biwoobe. So kansigale nga mbaweereza tuli live Ali Kalanda Lugo. Assalamu alaikum. Bana mumuwangala n'omugenzi South Africa nga kitalo people power. Tugenda kamosha right? Nteekateeka obeereeza tugenda salama kamosha. Tugenda wakamosha. Tumusosa ku barracks Eddie. Come on inside do I Kapala tugende mu motoka yaffe tugende mu motoka yaffe tusobole okugoberera amala tikiti kitegeera ono mwala alirida Tasha tumutagene nabali Tasha unosoko mubuzi watu tugenda naye kiri wano maziga
Tasha tugende mu moto kuba ogenda ne bano. Sauda mukwano kitalo mugume. No. Tugende mu moto kasobola okugendera mu convoy rumu. Fe tugenze mu moto. Kaleka. Muyingire mu moto katugende rumu mu convoy banange. Tugende? Ndi wano hasi bakato. Ya banaye kitalo nyonyo nyini dala tugende ku barracks kati. Kamocha. Akomawo. So banaye embere iweyo. Organization. Twandikemire lumu mu convoy fenna. Abadde moka munja sigala buli moka twagide muto inogenda nayo. Munja sigala nene njagala mu senyonyajja. Abategeze program ekyuseemu akirangirira officially bwe tuva wano bamutwala mu funeral home bamukoleko olumbe lugenda kunuwa Kamocha ku barracks. Si salama nga bwe kibadde. Si salama nga bwe kibadde. Bamulete Kamocha ku barracks tusulewo ombeserese then ekya Masaka. Kakati kibategeze. Senyonyi officially ati announcing please ajja. Agana chana usingira wano wenyini obatu. You find him is coming, he's approaching here. He's approaching. Embeera ekyuseemu omulambo gutwaliddwa ku funeral. Banange kyekyo ndoza mukiwulidde okuva mu kamwa k'omukulu yennyini nyini. Right now omulangira bagenda mutwala mu funeral home bamulongoose naye ffe ng'abantu olumbe lugenda kubeera Kamocha ku barracks. Gye bayita barracks e Kamocha we kusema Kokiro Plaza wa Bobby Wine awo. Waliwo ekifo kyaffe tukiyita barracks. Newankubadde temuliimu mundu temuliimu ki. Omanyi kusema Kokiro wa Bobby Wine we wagenda okubeera olumbe. Era omwogezi wa People Power Joel Senyonyi agenda kujja ekintu akyogere officially. So, watasobodde kubeera naffe ku airport nenga mwandyagadde okujja okubeererawo muganda waffe Kamocha Stretch we tugenda okubasanga. Yeah. America. Tulindako Senyonyi naye tugende mu motoka. Ati omwana agenze kusasula tiketi. Abatasobodde kubeera ku airport abatasobodde genda kuziika destination Kamocha. Awo kusema Kokiro Plaza wa Bobby Wine bw'otuuka awo bajja kuba bakulaga olumbe lugenda okubeera. So bana People Power mwenna bana Ghetto TV bana Kyoto abatasobodde kubeera naffe wano ku airport Constituent ne Kamocha tewagenda babeerera wala mujje tusule mu lumbe tubeereremu muganda waffe bambi. Abadde soja nga w'amaanyi. Then enkya tujja mutwala e Lubaga tumusabire olunava e Lubaga tumwolekeze e Masaka then ku Sunday aziikibwe. Amaziga gabadde mangi nnyo ku airport mugalabye akaana kato bambi akawala kakaaba mukyala wa akaaba alese abaana babiri n'abakyala babiri be bali official bamanyikiddwa. Newankubadde bagambye nti waliwo abakubye amasimu mbusimayanga mbadde n'olubuto mbadde n'omwana naye family yabagambye well and good mujje tuziike then ku Monday tujja bituulamu buli agamba nti olina omwana omutulage tukakasoba wa family buli agamba nti olina olubuto tulabe buli kigendo kikola naye nga as of now Suuna alese abaana babiri n'abakyala babiri kugambye tugenda luddawa tugenda Kamocha ku barracks oba kusema Kokiro Plaza ewa Bobby Wine we wagenda okubeera olumbe. Kibadde kitya? Barracks Kamocha. Tugenda mu barracks Kamocha. Alwa. Jadda. Mbadde nkyalindako wano spokesperson wa People Power Joel Senyonyi ajje akole communication eri official naye kirabika kyali awo. President Bobby Wine abaddewo mu mulabi ababaddeko era kati tuli mu kwolekera